John traveled to the East African coast in 1860s, where he studied Islamic theology and Arabic. He returned to Uganda and became a respected teacher and preacher within the Muslim community. Kibire kyakulabirako eri abantu mwenna abazze wano nga Sheikh wabagambye nti oluvannyuma okuva mu nsi obeere ng'otunuulira biki ebigenda okunjogerwako nga nvudde mu bulamu buno obw'ensi. Ekyo kibaana Nuhu Mbogo ekyo yakirina ng'omuntu bw'eba bikolwa lw'ogenda okufa lwebagenda okutandika okwogera weebuuze bikolwa ki bye bagenda okunjogerako baada mawuti ng'amaze okufa. Sentalo tulinamu kalungi kozifunamu oyinza okugwa mu katego k'omulabe wo n'akumalawo ng'oli awo akutadde mu kuteesa okutaggwa ng'abafa bafa ne bakuba amanda babakuba ne muggwawo mpolampola. Mu ekyo nakyo njigamu kimu tubona abasajja myaka 10 baalemerera ku nsonga gye baali bakkiririzaamu. Mutegeke empapula zammwe zibafuula nti musobola okuba akalulu mwenyigire mu kulonda kwe tugendamu. Ku mitendera gyonna musobole okuba nga mmwe bakulembeze. Ebintu bino bw'omunaabinyooma gw'onyooma ajja kufuuka omukulembeze wo ate otuuke okugamba nti akasajja ako nga kampisaamu amaaso naye ng'ate ggwe wasulawo obuvunaanyizibwa n'otagenda kuvuganya. Akusaba ne gavumenti eri mu buyinza egambe ku basirikale baayo bamukwata mmundu nabo babeere n'empisa nabo bakuume emirembe. Okulonda kujja ne kugenda era baleme kuba bakambwe eri abo be balina okukuuma. Tubadde n'obuzibu buno mu kulonda okwayita 2020 mugumu eby'obukambwe byali bingi tetwetaaga kubiddamu nga byakulonda tukkirize abantu gwe balonze tugende n'oyo naye okugenda nga mu kalulu ne kavaamu abantu okufa abantu abamu okuvaamu n'ebisago kiba tekirina mugaso era tewali nsonga lwaki tukabeeramu nga tetujja kukkiriza ebyo ebikavuddemu. Tukkirize ekyo abantu kye baba basazeewo. Tubeere benkanya bannayuganda nga tulowooza ku by'eddiini tuleme kubeera bubezi n'amannya tumalirire okulaba nga tukola ebyeddiini bye bitusuubiramu naye ate kitukoze bulungi n'omulangira akikonyeeko. Tewali nsonga lwaki weefuula munnaddiini lwaki buli Friday ogenda okusaala lwaki buli Sunday ogenda okusaba naye ate gaggwe ennamba emu okulaba nga abaana ba Uganda babonaabona. Ebyobufuzi tebikafuwaza bantu, obukulembeze tebukaafuwaza bantu. Abantu buli omu ayagalize munne emirembe bwe baba bakuwadde ng'oyogedde ensonga zo bakuwe. Okuvuganya kya buntu. Avaayo lunye ne ŋŋamba nti nze Honorable Nambi Farida munna NRM ate nga n'ennyumba yange banna NRM Kakongolero tetukkiririza mu bannaddembe kuba bantu kubeera nti bakosa obulamu bw'abantu oba n'ebintu byabwe. Twetaaga akalulu ak'emirembe ng'era jjajja bw'agambye. Njagala okumwebaza ensonga eyo giwa obudde n'ogittaanya.